Yes mukasi akantu olekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu enganzi weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one ngekutusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekanye. Alright mikwano abatulaba mu program weewunyisa omwagalwa wawo surprise your loved one amanya nakawombe shifa hope nga bulijjo nga bwe muntegeera n'atannamanya mu mugambe nti oyo ali ku screen right now ye hope shifa nakawombe wa surprise era niwe munda abantu nulayo eri n'engero omuntu eyatuyise gwe twajjiridde twazze mu nsonga zo surprise era ngenda bibanyonyola naye nga kansooke mbabuulire nti Hypex Studios bali Busabala Road awo najja Nankumbi nga ku Cobbins Motel be bakafulu b'okkuba ebifaananyi eby'omulembe emikolo gyonna n'okukwata vidiyo z'omukolo obasanga ku 0754192434 bano basanga ku 0789343802 ennamba zaabwe zolaba ku screen ezo bayise Hypex Studios gendayo mukwana ateekateeka omukolo obuukinge. Mbajjukiza nti Hosh Fashions and Bridal be designinze dress eno nnungi nnyo ya kitiibwa ngenda kuyimuka ogirabe bagiina mu sizes ate era kala yo bayina eno but bayina other dresses empanvu prints ennungi so serious buyers osobola okugenda ku WhatsApp ya 0702562157 ne bakuwa such dresses Caribbean dresses floral plain colors zonna baziina ate nga bambaza abagole bayina amagomesi bayina sharia bayina kaftans bayina engoye nyingi nnyo ddala mishanana binyankole saris ya menye kindekeki. Alright ate nga mikwano tuzze okubanga tukola surprise ya mwana muwala love emuluma mwe love mannaye love yabadde yasooka n'atukubirako okusooka n'agamba nti twetegeko essaawa yonna shifanja baddira baawanga akomawo okuva ebweru konze okay nampa information so nangamba naye abadde anyuma tumunone ku airport kane mugamba etuba omusajja tunamunona ku airport oba olina otuwa tiketi ye tumanye obudde bwadda ajjira ku nnyonyi ki lunaku ki kati yamaliriza nziridde nangamba omusajja kamale kutuukira ddala Uganda omusajja tasobodde kumpa tiketi na biki naye mba omusajja yamugambye bwe naamala okutuuka mu ggwanga nze nja kugamba tusisinkane ekitegeezo ono ne kimufuukira so hard okusurprising omusajja kuba teyalina information nnyo esingako awo kati nanzirira oluvannyuma nangamba munange omusajja gwe twali tuyinza ajje mu ggwanga tumusurprisinge essimu sikyamufuna kati nangamba katuwe details z'omusajja ffe tumunoonye kuba nti bulijjo alaba tunoonya abantu nga tunaaba surprisinga mubimanya abatutuma oli asobola okusinziira wano bulijjo mubiraba oli n'asinziira America nagamba shifa genda onoonya omwagalwa wange abeera Masaka gendayo bwoti ne bwoti omunkubireko surprise bulijjo mubiraba netugenda netunoonya abantu kati naye omwagalwa we bweru kiraga yavaayo n'essimu y'ebweru teriiko naye yakomawo naye tamufuna kanaffe ntugamba tetusobola genda bugenzi tunoonye muntu katusooke tukusisinkane otuwe details yes fine tunoonya abantu yatusobola omunoonya katukusisinkane otuwe details z'omusajja bw'omala ozituwa tusinziriraawo tumunoonye mukumpa details yampako bifaananyi bane omusajja ali so cute omusajja ali cute omusajja yambadde suuti bannange kati mwana muwala nandagirira gy'akolera eno sayidi y'entebe so tuzze entebe nkujja entebe nangamba mugenda laba akayumba kaliko yagambye kaliko kijasi yatugambye akayumba kaliko public toilets kati okusinziira bwe yatunyonnyodde bw'ayambadde n'agamba ali ku mulimu ne mubuuza ku mulimu banakkiriza abakamera okujjawo tewali buzibu bosi wange tabaawo yasetinga ekifo n'akinkwasa nze atuulawo nze akimanaginga ewali public toilets waakolera era bbaawo ava bweru nangamba omwami we ye Elvis so
nange bisinga ngenda bitegeera nga maze musinkana saagala mbalimbe nti mbitegeera nnyo ekiri awo naye come with me tutwale surprise eri mwana muwala ali mu laavu ate mutusabire omusajja tumunoonye tumufune era nze mumanye nayimukirawo tumunoonye kasita mmala okunyumyamu naye emboozi ne tumanya awo kigenda kumpa wentandikira kasita ebifaananyi by'omusajja tubirina musajja endako bannange omwana alina omusajja kale just tugende so katusooke tugende tulabe tebiriimu bya birabo tetwetisse tetukoze eki katusooke tumusange ne bwatunyonnyola emboozi leero asobola gitunnyonnyola then bwetuma ogitegeera tuke tutegeka ebirabo twali tetuyinza tegekera muntu birabo essimu nga teriiko naye ali mu pain alumwa lava emutta tabitegeera abigatta tannabimanya kale mikwano tubaagala nnyo oli programu unso mwagalwawo surprise your loved one mubeereeko temuvaako mwetegereze nnyo nga nfulumye ka dress akasiimye come to my inbox. Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance, welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home away from home. Book your stay today. Bannaye tutuuse kale nya gyebaleko Shamim. Malenza subira mugenda kujja. Tutuuse leeti tubadde tujja kujja. Tubadde tulina okujja. Oli bulungi? Siri bulungi nfunayo bizibu. Toli bulungi? Bannange kankuteekeko kano. Wafuna ebizibu kati okolera wano? Iye. Wano okolawo ki? Nkolera Mutoyi. Okolera Mutoyi? Wano eno public toilet. Iye. Okola wano omulimu gw'okola Mutoyi? Iye. Ze zino gundi omo bakasitoma okulongoosa jasi sokotekawo bizinensi tetulabike bulungi. Bannaye so okolera Mutoyi? Iye. Gwe mulimu gwo? Iye. Okay. Kati bosi wo bwakunamala tugwako wano eno nga tuzze otuyise wano ne kamera. Tasobola nyiga. Talina bizibu. Talina buzibu bwonna. Oli muki? Tribe? Nze ni mu Kakwa. Oli mu Kakwa? Kakwa bavaawa? Bava side za Sudan. Kati mbuuzaako mu Lukwakwa. Mu Lukwakwa. Adinyo. Kati nziremu ki Adinyo? Alo. Ate bangamba abeeyo balina laavu nnyingi. Iye.
Oyina laavu nnyingi iye kati ng'ogwa mu laavu n'omusajja byali bitya? waliwo omusajja wange mane nze sinabamulabako namufuna ku gundi Wabinnyonyola wamufuna ku TikTok iye wali otambuza bw'oti n'olaba bu vidiyo iye n'ebifaananyi. iye mbadde nkola yansuubira mbu agenda kujja bwe wamulaba anti genda mpola otuddusa misinde walaba omusajja kati bakasitoma be banajja baagala tooyi nga tujja asibakoleko abayingira mu tooyi bw'olaba omuntu baba bataddeko 2 buli ayingirayo 2 oba aluddeyo atya biba 2 kati wamalayo eddakiika 3 2 n'amala eddakiika emu era naye wa 2 awo ng'ate temuli feeya. Ate bwe mpaayo 2 n'enfuluma wenti n'entuuka wali olubuto ne lunziramu ne lunnuma era nziramu n'ensasula nga wakawaayo 2 byo n'oyingira n'ennyingira nga mmanyi mmaze kati bwe ntambula n'entuuka wali nga sinnabuuka kifo kino bwenti era nziramu n'ensasula oba ofulumye lwa nsonga amazzi oba ogakozesezza ye capital ate awo oba onkwatibwamu kasa era osasula 2 oba yakusaliyeko mbu kibe 10 amba nti essaawa ezo mba nkyaliwo awo mwekyo kati walindako kati kuba buli lunaku wano wootuula ng'olaba omusajja nze nno njagala emboozi emboozi obadde olina nnyingi ane tunnajja kati oli mu yeye soka ombuulire gwe yamusuula mu laavu oba ye yakusuula mu laavu obuzibu nti n'olulimi singa mmanyi olukwakwa yansula mu laavu ye yakugamba ati ebigambo ebyasooka yakulaba ati naye yakulaba ku TikTok iye ng'atandise kusendinga nze message oba twogere luzungu we speak English yes okay netereze so you were scrolling on TikTok then it was telling me he's going to come to see me. To see you in Uganda. Now, I get some small money. Hey. So I sent to him. You even sent him money? Yeah. Where did you get the money from? I'm working here. You're working here. The money you collect on the toilet, how much are you paid a month? It's 50. What? 500,000 or 50,000? 50,000. Bambi. Kati, you gave him how many months? I work here like 1 year. I give him money 300 something. You gave him 300 something, like $100. Banange. Tabanga wamuweramu neza boss. You gave him your 6 months money. Even your boss's money. Yeah. Eh? You gave him your boss's money? Yeah. So that means you didn't give him only 6 months. So what did he give you? Nothing. Up to now he's putting his number off. His number is off? Yeah. So you think he came back to Uganda and is still hiding, or he's busy somewhere, or he got problems? I think. What do you think? According to the way you know him. Just nga toyogera. Mwaze ku byesitimeni. Twaze ku by'oluzungu So you tell me, do you think he came back? Do you think he doesn't want to see you? Yeah, I think. You think he doesn't want to see you? Yeah. Like, what were your last words with him? The last when day you talked to him. Auntie, I send him money. Up to now, he's put the phone off. After sending him money, he told you, but did he also send you money? No. So he never sent you money. In which country? He has been in which country? He's in Dubai. He's in Dubai. Yeah. Manange. Abasajja be Dubai mwongedde okuswaza. Si bonna. Era anti nange. Kati. Now I'm here suffering. You're suffering. You gave him your money plus some of your boss's money. Yeah.
because you were even crying on phone. So now you're telling us to look for the man. If you, the owner, has failed to find him, now how do you expect us to look for your man? You want us to look for him. Where are we going to start from? Because you're also, the number you gave me, I also tried, the number is off. Yeah, that number is off. But where do you want us to start from? Where do you want us to start from? You try to look for him. How? Just help me. How am I going to look for him? Do you know any relative of his? Or you have, apart from him, like you said, you were saying in Dubai. But apart from that, did he tell you anything that I stay in Uganda around this place? Vichi? Yeah. He told you? Yeah. Where did he mention? He's staying the side of Kawempe. He said Kawempe. But Kawempe is big. You cannot just stand in Kawempe and say, I'm looking for Elvis. And again, you told me, what's his second name? It's calling Elvis Emma. Elvis Emma. Kati otokotya mu Kawempe just n'ogamba nonya Elvis Emma. He said it's called Elvis Emma. Eh? Oh my God. But kati how are we going to look for Elvis? And where is your phone, by the way? The photos, like I see if I can see the conversation you had, I see the photos. My phone is in charger. It's charging, eh? By the way, you sent me. Photos. Kati bannaye just kino omuntu akikola atya? Simanyi we tugenda tandikira kuba tosobola genda. Fine ekifaananyi weekiri. Tosobola genda ng'oganoonya Elvis Emma. Toyina we zatandikira. Kati you're in love, eh? Nanti, you're in love with him. Yeah. So if we find him, what do you want to tell him? You just tell him, I'm here thinking about for him. You're thinking about him. Because you said he promised to marry you to do the Kwanjula thing in your home's place. Yeah. So your parents are here or in Kakwa? Sudan. They're there in Sudan. So he promised to go with you in Sudan for marriage. Yeah. Can you say that in your language? Like, I want to hear your language, like what the words he promised you. Oh, Mariana. Aye. Ate bana akagambo mu lulimi lwe nga ate kafuuka kampi. Ngayogedde akagambo. Agambye ate? Marina Sen. Oh, Mariana. Maria Sen. Ate nga luzungu mare si kwe kuwasa. Kali akafokootera okwogera. Akaliwa Marina. Marina Beach. Marina Beach. Kati yagambye kodi Marina Sen. Ekyo kyekimalayo bye yamusuubiza. Agambye yamusuubiza omuwasa. Okutwalako ku Lake Victoria. Just. Nedda. He didn't say that. Waabwe ati yagamba kyale waabwe agenda amuwase. In Sudan, but twakyazaako mu Sudan obimanyi. In Sudan, you also do. Have you seen Ugandan mikolo? Kwanjula. Yeah. It is also like that. Yeah. You come out, you greet, you dance, you go inside like that. Yes. And again, they told me in Sudan, you have to be virgin when you're getting married. Yes. So you were virgin. From here you want Dinka. Yeah? Because you are Sudan. You're from which tribe? Dinka? I'm Bari. Bari, eh? Hey, Banang. Do you know Mudinka? That is good. Mudinka is good, eh? Yeah. Wow. Osobola kumunfunira. Bikale bannaye. Naye Agenda ekikajjo ate muneeto otulaba bitukyaliko tunalya tutya ekikajjo tukyali wano bambi ku ttooyi tukola kuba munange zireko mu Sudan.
katumale tetugenda lya kati kikajju mukano wananga negwe bana bamenya emitima bamenya omusudaani ne bamenya Munnayuganda munnaabwe tebalina abalema kumenya mutima so nawe oli awo wayagala bambi ofune Ugandan man laba ofuna owe Dubai kumbe you're also in Uganda. I want you to help me try to look for him. I want him to return back my boss's money. So bobalamu, if you can count, how much is it? And it is 1 million. In total 1 million. Yeah. Your money plus your boss's money. Yeah. Why didn't you ask for a video call? Lwaki omusajja tewamugamba nti twekubire video call twerabe olwokuba mulabanga ku TikTok? Yeah. Kati nolowooza kimala Yaŋŋamba agenda komawo nga ntwala nze waffe agenda kumpasa. Kati okuva bwe wamuweereza ssente yakoma akugambye nzija Uganda? Yakomawo iye. Yakomawo Uganda? Omanyi yakomawo? Simanyi oba yakomawo oba yasigadde eri. Naye yakugamba yakomawo. Kati yagala ffe tumunoonye. Nono omusajja Munnayuganda ayina n'ekifaananyi nno ng'ali Uganda ku Equator. Onagambye weekawempe kati oba wee Masaka. Kino ekifaananyi ndaba ali ku Equator. Omulaba? This man here is in, you know Equator? Do you know where Equator is? I don't know. You don't know Masaka? You don't know Masaka, eh? I know Masaka side, but I never. And Equator is in Masaka. This place, this is Equator latitude, which Uganda. Yes, omusajja Munnayuganda. Ndaba? Omusajja ayina ne gundi Elvis, founder and CEO of what? Bye bino ebifaananyi bye walaba ku TikTok. Era yakuweereza bino eh? Kati wamugamba nja kulabako n'agamba yenzo oyo. Discipline, focus, freedom, legacy. Akola mulimu kigono kati. Nano omusajja Munnayuganda. Does he speak like abadde ayogera bulungi Oluganda n'Oluzungu eh? Yeah. Wait. Gwe yagamba Uganda abeera kawempe. Yeah. Ninga ina amaaso ga bbulu. Daba. Ono ndowooza alaba tulina amaalo ku bbaawe. Tumuloberako. Ayina amaaso labeza enviiri. Omusajja Munnayuganda. Kale ali mixed blood eh? Yakugamba ali mixed blood eh? Omuzadde wo omu Munnayuganda eh? Ate omulala muki? Arabic ante yagamba abeera Dubai. Muki muyindi? Ndaba enviiri z'Abazungu. Naye wamubuuza. Darafur. Eh? Darafur. Darafur oba means what? Ali mix. Bano bafaanana nga Abasumalis. Oh, be Darafur. Wow. Bambi yagamba yize Darafur. Ngabeera smart banna. Ali smart ye bambi kandabeko. Mu suuti enenjeru. Bambi walonda. Mwefuna online. Musajja mulungi atulaki abadde takkiriza video call. Video call tazikiriza. Lwaki? Nina kye sinnategeera. No waliwo kyengezaako okwetegereza. Ndabayo Jas. Ndabe. Ono omusajja soko otunuulire wetegereza ebifaananyi bino. Jas sirabayo tambuza oti scrollinga. Ngoze eno. Mpola one by one ng'olaga oli. Made ebifaananyi ebyo birabo. Nina there is something. Nina kyesitegeera eh? Latitude Uganda. Kyolaba kyendaba. Nze kyenda kyendabye nti. Daba. Kyolaba kyendaba kyolaba.
nange nina kyendabye nti ekisooka same pose the pose omanyi omuntu lindako olaba this pose laba eya beach olabe neno pose y'oku equator kati bw'omala laba pose y'okutuula labe eno pose olabe n'eno eno pose seemu ng'omuntu omukyusiza bukyusa ngoye n'okyusa kandabe ennyumba eno naye waliyo palm trees kati luli wali wabadde swimming pool ne bateekawo ate naye kirala lwaki ku swimming pool era wakutte mu nsawo kugiddeko akagambo Elvis founder and CEO kyendowooza kyetulaba okiraba do you see anything I can put this photo nenkitwala ku Google bwenti TikTok ono Elvis Emma nyina kyesitegeera wano equator bwe neetegereza equator just alina kyayinza laba kyetuliko olaba ene suuti ya equator era yeeno bawa bichi yawo oba eno mukwano wait a minute search omanye ekiriwo mukwano wait a minute got it nenkwata ekifaananyi kya Elvis askaba mama ondabye kyenkoze jaskanonookakola bannange lindako anti nkutte Elvis nemmongerayo nze anti tetwala tugaye kunoonya Elvis kati ndi munoonya kakati mukwano ulira olaba nkutte ekifaananyi kya Elvis kyowampa nenkitwala ku Google Lens olabye this is Google olabye Google just nawe jangu oyige nkusomese nagamba nkubanja school fees mungi just olaba eno Google nyenze wano ku scan nezije ekifaananyi kya gundi wano okirabye images kati nengamba ask about this image ndikubuuza Google I want you to see everything well. I've started my search. You want me to search for your man, right? The number is off. All you have is a name Elvis Emma. That's all you've got. Okitegedde? Kati nkutte ekifaananyi, see what I'm doing. Nkutte ekifaananyi kikyo mwenna musembere. Come close. Nze ntandise omulimu gwange jaso gwa client. Kati wano ngenze okusearchinga. Are these results useful? Bambuuza. Kati olutaddemu ekifaananyi olira Google kyengamba. This image shows a person wearing a tailed athlete white linen shirt with a tailed which muscle fit cut. AI overview. AI overview. What does it mean? Ne bandeetera n'ebyo n'abalala. Singa ono omusajja gyali. Kati nze kale kwata ekyange onteeke mu Google. Tuteekeyo nze. Katufune ekifaananyi kyange kankikube na wano ate nkikube nno kaŋŋende mu bifaananyi byange kiikino mbawadde kino nga ndi mu Emirates owulira katulabe kiki jjaasi nkubira asooka aveeko kati this image shows a person traveling on an airplane while wearing decorative headwear and headphones. Kati wana ate baleese nzuuno jaasi jangu olutadde ekifaananyi kyange mu Google baleese weewunyisa omwagalwawo at least you have ndaalimba hashtag baleese TikTok yange yiiyo
okitegedde bandeese nga ndi bakadundu wano naliwa nzuuyo apanaye no nankubira gwenzijjako ondaba ne baleeta kale n'abalala ne baleetako ku bali related like kale ku byennyambadde nzuuno bandeese ini bakadundu baleese biraba surprise who said him they must shine blah blah kale baleese ku bintu. Are you concentrating on what I'm telling you? Yeah. Like are you trying to get my point? Yeah, I'm getting. Kati kikyofunyeewo okusinziira olabye when I put my photo in Google the same way I've done to Elvis's photo, at least they have brought information about me and the things I've ever done without even telling them my name. At least with just putting my photo, because you see, I've put my photo, I was in a plane, I was in Emirates. They described the way I was wearing and everything. So they have brought my face in different angles and in different places where I've been. But when you go again and put Elvis's photo, Mumfuna, you getting me? I'm getting. When if you're getting me, when I put, you see, this was my photo. Cut. When I put Elvis's photo, what did you see? This is Elvis's photo. Now I've put Elvis's photo. We are asking Google. Cut Elvis does not exist. This is all AI. Whatever you're seeing right now is AI, like CB2. This is all animated. Ochitegedde? I've understand. Ochitegedde bulungi. You're trying to get my point. So Elvis is not there and you will never meet him. But I'm talking to him the TikTok. You're talking to him on the TikTok. Yeah. But he's not there. Anyone can create an account and use your photos. I didn't believe that. You don't believe that? And you have to. Kubanga, it's the truth. Someone can create an account. They call themselves any name that you want. Me today, I can open up an account and call myself Beyonce, and I put myself in America where I'm not. That is the generation right now. So this person yeteka erukaya oba yewa ku equator kayabwe ne yetekako oba eyo mu kiwa ne yeteka wa so taliyo this wagwa mu love ne AI. So you're in love. Him is going to come back. You're going to wait for him. Okay, yeah. You wait, no problem. But I've told you my final word. Nebolagawa. Nebogenda wama namwe musalemu bine bifaananyi mubiteekemu mu AI mulabe. This is AI. This person is not there. Kale amaaso sisinzidde ku maaso kubanga nange wano nsobola okukwata contact lenses nenziteeka mu jasi najjanga amaaso ga blue oba green. Since alaga ali ku TikTok ye Emma kubanze bwe ntaddemu baddeese TikTok yange just putting my photo. Nammwe abatulaba gwe weekwate bwekwasa ekifaananyi kyo wamma weeteekeyo ku Google olabe. Ejja kulagako something. Kati omanyi tokikkiriza because you're in love. Yeah. But you're in love with a person. It's like being in love with a ghost. You're in love with a ghost. This person bachita batya yaku you've been played you've been conned. You understand? Yeah. Yeah, this person conned you. This person is a liar. Okay, so this person is a liar. Yakuzanyirako eno AI taliyo. Gana amazzi wayimiridde bino byonna tebiriiwo. Naawe ekifaananyi kye basobola kikwata ne bakiyimiriza wano eno. Naawe ne bakukwata ne bakutuuza mu nnyonyi gy'otagendanga ne bakukwata ne ng'oli wano nsobola okukuba wano akafaananyi kati. Tetulina budde tubadde tusobola n'okukikola wano ne tukikulaga. Tusobola okukuba wano akafaananyi ne tumala n'otuwa just 1 minute ne tukulaga ekifaananyi nga oli Sudan ate ng'otudde wano. Tusobola okutwala e Sudan kati bwe bati ne tukutuuzaayo. So this person conned you. You have to look for other ways. Naye Elvis taliyo. Era byobadde ngamba mbusimaa tumunoonye tumusurprising totawaana.
tewali wakutwala surprise. This person is not there. He does not exist. Okay, let me wait for him. Okay. Okay, you wait for him. Yes. Tagenda kikkiriza kati bannange abatulaba ni program onso mwagalwawo surprise your loved one. Nkozi yanisha Shamim katusooke omwami Elvis Emma katusooke Elvis Emma. Okay. Katusooke tusiibule omukyalo ono kubanga tujja ssulawo kyendabye. Kuba atandise otugamba wamuwa tumwetanduza ng'otyo kyatula nti wamuwa kakadulagize ne ziba 5 all in all n'otugamba ebyaddala namuwa ssente za boosi wange kuba omuntu gwe baweetaana 5 buli mwezi. Kati boosi ssente ezo wanaatu buli muntu ayingira mu ttooyi wano wa nnusu 2. Agamba ajja kuntwala nze ku poliisi. Ani? Boosi wange. Yakimanya? Kati oba n'omulimba biki simanyi na kumanya. Naye nga kye nninza okugamba. Emma weekawo empajja. Wamugamba gwe wawa ssente ajja? Sibitegeera nabbitegeera. Ojja kulinda mpaka oliva mu nsi. Ono bw'obanga ono gw'olinze Elvis Emma, he will never come. So you will never see this man. You're not going to see him. Just ono mubuulire oba oyogera Sudan tomanyi muwadde. I wish I know your language nenkunyonnyola. Togenda kusisinkana Elvis Emma. Taliyo. I don't know. Bawasobaayo omuntu gwe bayita Elvis Emma because names gabaayo. But this person, this man with these looks nga bw'omulaba exactly him, taliyo. Gwe wawulira mu ddoboozi oli ku mufere ali somewhere wane Uganda oba yeetuuliddewa. Ayina we yeewogomye eyo somewhere yakufera. Bwe yalaba nga tokyalina ssente endala zo zinaakuvaako. N'akuwunzika kye bayita okuwunzika. You were turned upside down. Okumuwunzika mu luzungu kyeki. Okumuwunzika? Baamuwunzika nga bona ga baakumalayo. Now if you are talking like that, then for me I'm still waiting for my husband. If you are talking like that, you just leave me alone, you go. I wait for him until when he come. So the phone will be back on and he will come. If the phone is not going to be on, I'm going to wait for him. He will look for you, Yeah. Olinayo ky'omugamba? Byampeddeko ddanza. So you're going to wait until you will come back, Why are you so sure that he will come back? He's going to come. When? About any year, any month, I'm waiting for him. Amulinda any year, any month. Omwezi bagenda kukusiba. Kati boss wajja kusanga ng'otudde wano ku ttooyi olinze. Alijjira mu bakasitoma abazze offuka. Alijjira. Anti you're waiting for someone gw'otamanyi na bw'afaanana. The person gwe wayogera naye ku ssimu. The person you talked to on phone. That person is there. Neryo eddoboozi lye wawulira. But the person you're seeing in the picture is not there. Because this is AI. Nze ngamba n'okugamba n'oyo omuntu mwennyini ayinza n'obba ali muno mu kitundu ng'amumanyi naawe n'agenda n'aggulawo akawunti ng'akumanyi, that person ng'akumanyi. Tagenda nko na Dubai. He has never been in Dubai. The person stealing your money stays around in the neighborhood. Let me wait for him. If you are talking like that, I can't leave my husband. I'll wait for him until when he's back. Till your last. What are you going to do about that money? Well, what are you going to do about your boss's money? I'll pay that money slowly. You will pay the money slowly. As you wait for your money slowly. Yeah.
Ogundi olubuto lunnuma kubanga akawoowo ka perfume katoyi. We've sat here for a long time. I can't handle anymore. Ogenda kukolera emyezi nga 2 okusasula. Kitegeeza you're going to work for your boss, eh? Yeah. For akakadde nga bakuwa 5 buli mwezi. So you're going to spend almost 2 years paying your boss, eh? As you're waiting for Elvis. Yeah. To go and marry you in Sudan, eh? Yeah. Can you say those words in your language? Gamba nti ninze Elvis mpaka bwanajja nga bwensasula ne sente za boss ze yanzibako. In your language. Era analaba ku Elvis Kawempe akutegeeza. In your language, Wamma, you tell us. She's pissed off. Naye tukoma lwawa alaba tumumokinga. Omanyi alaba tumujerega, eh? Bannanga abatulaba mikwano munzikirize mbasiibule. Bannange zino surprise bino ebintu nange daba Elvis Emma munna amulinze yali eno agooma mu busuuti. Baba yeteekako Ali eno yeeteze. Kamulinde. Kamulinde. Kale Shamimu ebiddako awo tonkubira. Sisobola. Nze bye byange bw'olijjukira ebigambo byange olibigoberera, eh? Gwomanyi nti boss wamuwa 5 agenda kukolera omwaka gumu mu emyezi 8 okuweza akakadde ka boss we. Kati ajja kwebuuza. Eno AI ate nange twagenze okujja sasoose kiwa budde naye bwe ntadde akafaananyi ku Google buno bonna obufaananyi bwe bw'obuteekayo era bakuleeta ebifaananyi ebirala ebya AI ebifaanana ng'ono abambadde white baleeta zi AI ndala. Onte awulya kigambo AI gye tukomolwa ne tukyogera awulya nga bimutama naye nga mbajjukiza temwerabira kuyitira ku Hypex Studios bali Busabala Road na Janankumbi nga ku Cobbins Motel bakuba ebifaananyi eby'omulembe. Posh Fashions and Bridal be bandizayininza akagatto mujja tandika Shifa shoe plug the cashew okalabya akagatto akagattaako n'akadress n'akaviiri kennyini obuviiri buno gye buli mujje mikwano naye nga nze ngambalanga abantu bagambe anyone who knows Elvis gwe mulaba mu bifaananyi please contact Madam Shifa bagambe like kola akalangoko in case abantu bamumanyi. If you get Elvis Emma, you try to look for me. You tell Shamim, Elvis Emma is in this place. Yeah, I can find him. Okay. Bannange tukuba ekirango bwe muba mumanyi AI gye bayita Elvis Emma. Sorry. Sorry, anti ebifaananyi tulina bya AI omuntu tetumuyina and she doesn't want to believe it. Naye nga anoonya omusajja Elvis Emma baawe yamusuubiza nti agenda kukomawo Uganda. He's a Ugandan, right? Emma is a Ugandan, eh? It's mixed blood. Enkozi, sorry, musajja we mixed. Which yakiyisa kigambo ki? Daraful. Yeah, he's a Daraful. Ekitegeeza nti muna Uganda muddugavu wane waffe Muganda stroke Somali Daraful kale. Tunoonya omudarafulu Emma Elvis. Ebifaananyi tulina bya AI ono byayita ebyaddala. Eddoboozi ate ye yalimanya ate nange era sirime. Kale abamumanyi bambi Help She's in love. Ewaabwe gye yasibuka okujja Uganda, Sudan. Era omusajja yamugamba akomawo wano okuva e Dubai adde Uganda bagende Sudan bamuwase. Omusajja tamuweereza nko wadde 10 wabula ye yaweereza omusajja akakadde nga investinga musajja we akomewo azimuddize nga amulaza akomawo mu bwangu nnyo azimuddize asasule bossi we yawayo sente za bossi we naye nga yekwata kifo kya bufumbo kuba atoba waziweerayo ki kwesooka oba yeraavu yeeyo oba weekutta akafo weesooka I don't know naye we feel sorry for her. Sigenda nze kumunoonya kusukkaako balala banoonye
nze mmaze okukola ekyange just here on my phone kwe nkikoledde. The person does not exist. Yakukoninga mufere. To me he's a con man. To you omuyita your husband, right? Is your what? He's my husband. Tubaagala nnyo bannange tuli ku 0702562157 oba 0782101569. We love you so much. Take care. Tubasiibudde Shamim, we feel sorry for you. AI yakuteeka mu laavu kati bannange tetulina kyakukola. Okay, thank you for coming to see me. Okay dear, I'm sorry we've not managed to help you, but on my side I feel I've helped you. On my side I feel I've done my part, and on my side I feel nti nkimaliriza nze nganze ebyaddala nkimaze wadde simuyambye nti sente zizo nosasula mukamaawo naye tumi bw'aba anoonya mazima nga muwadde lwakuba tayagala gakkiriza. Tukanziye akantu kange mulekaawo mulemu ajja gakkiriza ng'obudde bukya. nga bukya oba nga agambye newe giba myaka oba nedda nze kyemmanyi we bunaakeerera ajja bba amaze okumanya ekituufu. kale mukwano Shamim, bye. Okay, bye. We wish you the best. Thank you. Bannange ensi eno mweraba mikwano. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one. Nina abagerekawo mukwano Hope Shifa Nakawombe. Tusisinkane nate.